Mukama waffe yeebazibwe nnyo mwenna abaana ba Katonda. Olwaleero nzize okwogera ku kigambo. Ffenna kyenjagala tutegeere. Kristo kyantumye. Ekigambo olulimi. Olulimi si kigambo kitono. Olulimi kigambo kinene nnyo. Nga bwe ndi wano bwe njogera olulimi Oluganda. Eriyo aboogera Olugishu. Eriyo ab'Olugwala, Lunankole, Lukiga, owulira Olufalansa, Olungereza, n'ennimi endala nnyingi. Bayibuli eno etuga nti abantu bonna baali boogera olulimi lumu okusooka byonna. Kiki ekyaleeta obuzibu? Olulimi kintu ekizibu. Ebintu byonna bye mulaba ebituzibuwaddeko biva ku kigambo olulimi. Abantu okubba, okweyagaliza n'obutaagaliza, byonna ebigambo ebyo biva ku kigambo kimu, lulimi, bassebo ne bannyabo. Olulimi lwajja lutya? Lutuleetera obuzibu. Bw'onoosoma Lubereberye 11, osomere eddala ennyiriri ezo okuva ku lusooka paka ku lw'omwenda. Naye olunyiriri olusooka lututegeeza nti ffenna twali twogera olulimi lumu, bassebo ne bannyabo. Bwe tumala okwogera olulimi olumu, abantu ne bassalawo kukola kye kimu. Mujjukire nti Bayibuli egamba nti abantu bwe baamala okulya ekibala, Adamu ne Eva, eri mu ssuula ey'okusatu, ne bafuna okumanya okulinga Katonda. Era ku olwo lwe baamanya obulungi n'obubi. Era beekolera amakoola ne bagambala nga balaba bali bwereere. Kaakati Katonda yalina waatukuumidde obutamanya kutuuka ku ssaalye. Era bw'onoogenda ku lunyiriri olw'omusanvu awo, Katonda n'aga nti kaakati bano balina okumanya ng'okwaffe. Kaakati no munnange bwe nkuza mwene essuula ey'e11, abantu nga bamaze okuba n'olulimi lumu, baagala kukola nkola y'emu. Kyali kirungi. Naye waliwo Bayibuli kyegamba nti mu lunyiriri olw'okubiri awo mu ssuula ey'e11 waliwo olusenyi mu nsi Sinaali. Olwo lwe lwaleeta obuzibu, olusenyi olwali mu nsi Sinaali. Mwe baayokera amataffaali, abantu baateesa ne bagamba nti tukuba amataffaali tugookye, tukole ekibuga. Naye mu kibuga omwo nga baagala kukolamu munaala. Era ne batandika, kubanga baali bassa kimu, ne batandika okukola omunaala gwabwe, ne baguzimba ne bagutwala waggulu, kubanga beeyokeza amataffaali. Katonda abaali waggulu eyo mu ggulu, kuba bano baateesa nti tutuuke mu ggulu, n'alengera abantu nga bapapa bakola obutaweera, ono bwaweereza, ono agati gwe tabula omusenyu, gwe weereza amayinja, gwe kola wooti, leeta ettosi, leeta ebbumba, kola mutya kati wano. Yesu n'agamba nti kiki kino ne kitaawe. Bayibuli etugamba nti Katonda yennyini n'agamba nti tukke tubatabule. Haleluya. Weesomereyo. Bazimbye omunaala mu lunyiriri olw'okunojja gulabaawo ogubatuusa mu ggulu. Mu lwokutaano n'olw'omukaaga ennyiriri ezo, Mukama n'akka n'alaba ekigenda mu maaso nga ddala abantu bano bakola. N'agamba nti olw'okuba boogera olulimi lumu, tewali kigenda kubalema. Abantu aboogera olulimi olumu tewali kibalema abooluganda. Kyova olaba nga waliwo ebigambo nga Buganda bumu, waliwo ebigambo nga omutima gwa Buganda ogutafa, kubanga ffenna twogera lumu. Si kyokka tussa kimu, si kyokka n'Abanankole bassa kimu, si kyokka n'Abalugwala bassa kimu. Haleluya. Kale Katonda bw'alaba bw'atyo n'agamba nti tukole ki? Tubatabule.
n'agamba banne nti tukke tubatabulire eyo. Ayogera nani? N'omwana we Yesu Kristo n'Omwoyo Omutukuvu. Tukke tubatabulire awo bw'onoosoma olunyiriri olw'omusanvu. Munnange ku lunyiriri olw'omunaana Mukama n'abasaasaanyiza ddala mu nsi zonna. Naye ng'okubasaasaanya nga batandise okwogera ennimi endala. Era ekyabalemesa okuzimba omunaala nga bw'onoobeera mu Luganda n'ogamba Omuzungu n'omugamba nti munnange nkwagala nnyo, tajja kutegeera nti omugambye I love you. Haleluya. Kakati awo eby'omunaala bwe byakoma, ekifo ekyo kye kyava kituumwa Babbeeri, omunaala gw'e Babbeeri. Ogwo gwe gwatuleetera obuzibu n'olwaleero. Katonda n'atabulatabula ennimi. Kati bwe yatabulatabula ennimi, okweyagaliza ne kweyongera mu nsi eno. Buli eyaddanga ewuwe nga yeeyagaliza. Ab'eggwanga erimu beeyagaliza n'olwaleero bwe kiri. N'Abaganda bagamba anamma owuwe, kireka ab'ebweru bakole ki? Balye. Amawanga gano ge tulina gonna gali mu kweyagaliza. Naye ensonga eri eyinza otujja mu kweyagaliza kulokoka. Bino byonna nga bimaze okubaawo, Yesu ng'abirabye, atudde ne kitaawe, alaba abantu batabuse nnyo, n'agamba tukole tutya? Yoyo kigambo eyajja mu nsi okulokola nze naawe. Bwe tumukkiriza tufuuka eggwanga limu erikkiriza Mukama waffe Yesu Kristo. Bwe twongera omujeemera, okutabukatabuka kugenda kweyongera. Ne bwe munaagenda mu bbanga ne muzimba eyo, ebbanga libayambye eki? Ne bwe munaagenda okukola kiki, naye nga temulina Yesu, kubanga ye kwagala. Bayibuli etugamba nti Katonda kwagala, n'abeera mu kwagala abeera mu Katonda, ne Katonda abeera mu ye. Kaakati bano abalala tebalina kwagala, beekolerera. Bw'onoosoma Abaruumi 12 egamba nti omubiri gumu, olugalo luno bwe lulumwa, n'omutwe gulumwa, n'ekigere kirumwa, naye nga lugalo lwe lulumiddwa. Kaakati omubiri bwe guba nga gulina ebitundu bya njawulo naye nga gwe gumu, awamu bwe walumwa oba liiso oba kigere, byonna biba birumwa. Naye bw'obuuza mu Uganda bwe kiri, tuli mubiri gumu. Ensonga eri emu yokka, kwejja ku Mukama waffe Yesu Kristo. Njagala Kristo ababeere, mubikkulirwe, mulokoke, muweereze Mukama, mumwagale naye abaagale. Tujja kutuuka nga ffenna twogera olulimi lumu mu Kristo Yesu. Naye bwe tunaaba nga twogera ennimi ez'enjawulo, tewaliba kwegatta. Mukama abeere nammwe.